obudde buno mwami Museveni okwetondera Buganda okimanyi yayogerako fenga Abaganda teyayogerako group ya Kyagulanyi tujja kugimaraho kati aliwuzikiddewa ti Abaganda si musonyiwe mwami Museveni mugezi kati yabi asobola okugamba naye nga ategeeza kya naye yeetonze ng'owulira bawaliriza muwalirizi okwetonda olina kubanga okijja ku mutima n'oteekawo n'elementi eraga nti oli mu kwetonda akubaka Abaganda mukazi we yakabuuse ye n'akwogera the Baganda and Uganda at large ne mukazi wa Abaganda ye yakabuuse abawagizi ba NRM mulina ebintu bibiri byenjo sanga omuntu mukube n'oluyinga abyogere by'ekisiru tewali gavumenti egenda kujje bateeke sente mu nsawo ne Kyagulanyi gwe muwagira tagenda kuleeta sente azibatere mu nsawo Kyagulanyi agenda kuteera abantu sente mu nsawo atya tetulimba batukirizaamu Kyagulanyi agenda kuteeka abantu sente mu nsawo ekyokubiri nja kugenda kukinnyonnyola ekyokubiri nti baina n'amaka waliwo ebikyakulemye gwe Edi naawe oli awo gamba Museveni waliwo ebimulemye naye naawe ewo waliwo ebikoze eki ebiganye nze wange nyinayo Ministry of Defence nyinayo Ministry of Planning and Development nze nyina budget y'omwaka unoonya nyina Ministry ya Finance nyina Parliament nyina Bank of Uganda ng'ongamba otya nti gavumenti erina units ezo zonna okigeraageranya ku smallest social unit family eyange ne mukazi wange n'abaana olw'okuba nti omwana wange nkyabuliddwa fees nongamba ne wange waliwo ebinnemye nga ku gavumenti oyisa budget ya trillion nange mpa omukiso ŋŋambe nti Morris omwaka guno ogenda kukozesa sente mmeka nkuwe bajeti yange bwe butamala onvume wano gavumenti yeetenda amaanyi era mwami Museveni yaliko omu n'agamba bw'oba oyagala okumanya amaanyi gange gagezeeko olabe lwaki amaanyi gammwe mugeepima mu kutulugunya abantu na kutta bantu ne mutageepimaamu mu buweereza kubanga waali badde ogamba bwe Edi bwe oyagala okukola ka pharmacy nepimaamu olabe ng'owali olinawo eddwaliro gaggadde lyotajja lirimu eddagala lyonna naye bwangamba nti eddagala eddwaliro eriri ku mutendero gwa regional referral onsindika mu pharmacy ya Edi omuntu Edi yajjawa capacity esinga gavumenti wano mu Uganda waliwo abantu nga ne bwanaafa n'atuuka mu gulu ajja kunoonya nomination centers ajjeyo foomu okwewandiika nekubuulira omuzambi yankwata mpola nawe olubutolunoma ono omusajja atuula asagaasagana ono meze saali oyo alina okutuuka mu ggulu n'abuze bwe bawandiisiza abalonzi nominations asambagala Kadaga nene Kadaga ali abo bajja kwewandiisa ne mu ggulu nze nkubuulira bwezi batuukeyo nga tewali kulonda naye batuukayo nti waliyo obukulembeze bwonna okay tubanirizaako mwenna gye muli gye mutusinziira ne mutulaba ne mutugoberera mwebala okubanga gye muli mu ggwanga Uganda ebintu sofa tebinatambula bibi biri awo 50-50 tebisalawo tebisalawo bidda saidi eno webitagalamu ne bidda eri ne bitukubamu naye nga mwetuli buli ggwanga buli lukya tweyongera okuzuula obuzibu lwaki tuli bana Uganda buli lukya tuzuula ekizibu lwaki ndi muna Uganda era buli olukya otandika okwefumiitiriza n'okwebuuza ngenda kuwangula ntya Uganda kati tulina hasa ezo hasa y'okuva mu bwavu nga tunoonya ssente ne hasa y'okuwangula Uganda ng'oli muna Uganda hasa ziri ezo biri ozisanga zonna zikukutte kabadiya bw'otavuga bulungi emu ogitomeza kyovula abangi bagitomeza ne bagendako ku kyeyo ng'etomedde mu maaso n'egaana ne bagamba waayi n'ayitamu ate abaana eyo nomuna yasoze balimu za ddala abaana tebeebaka abaana basula bakola babonaabona omusana ne gubookya abagagga babacunga baana bawangalira ku ddungu muli basajja namwe abakyala mwabali naye kutoba kuba mutoba lwakubeerawo nakulanga muwangulanga famire tuzze omuzambia kalusha bwali awaali nagamba baka wa parliament yaddako Komasimbi North era enteekateeka gyalimu ali mu national unity platform amakanda nagasimbidde eddala eyo soko tuwe kubiri soko buze ku bantu omala tunyumize kubiri mu constituency before nga tunatandika lwaleero abantu banalowooza tujjanga wano okunyumya nze kyekikundeesa abantu tebamanye ate banabukoma nsimbi balaba nnyo kyano yange naddala ku TikTok ne Facebook bayitirivu nnyo bangi
Great Media tubabuuzaako mwebale okutulaba mwebale okutugoberera ensonga zeezo Uganda edduka misinde naye naffe tuli Central Processing Unit eri up to date eri up to date gyekimala ndowooza era eri kowa 20 Uganda tudduka nayo kyenkanyi process edduka ng'ebiri nnya nze Morris Rule official names professionally manyiddwa ng'Omuzambia Kalusha Bwalya ndi musajja munnamawulire Bukoma Nsimbi terina tabbu kyekiri eyo nteekateeka zigenda mu maaso era eggulo ku Sande twabadde ku Bukango kyalo kyaki Bukanga awo twali tuli mu kuzimba kyaki twabaddewo ne tutambulako n'embantu baffe ab'enjawulo nga tubabuuzaako manye Bukoma Nsimbi waliwo ogendayo ng'ogenzeyo lwa byabufuzi naye eri waka waka otuuka obukosi bingi ebibeera famire ku bantu bange so Bukoma Nsimbi is doing better era buli kimu kitambula bulungi tekinaba kuwaba ebbugumu liri litya bbugumu weeriri ekyenjawulo nti era ebbugumu liri mu ffe aba opposition which is okay kuba yenna abaagukubye tugamba nti abaagukubye munda azilongazi tebamubataddeemu because this time round party erina obudde obumala okwekenneenya entambula ya buli muntu era tulina okukkiriza nti anaaba alondeddwa waliwo ab'empulira ab'NRM nti kakati mmwe abakulembeze musuula basuule nti gwe weegundi tukuwadde gundi gwe weegundi tukuwadde gundi mumanyise mateeka wa NUP bateeseza mu nyumba gye bataazi NRM ayinza okuba nga gamba wammwe kulonda kusimba mu mugongo owaffe agamba ki abatulumira mumanyi kyagamba kati ffe abakkiririza mu kibiina tukkiriza mu ssemateeka bw'agamba ekiseera bwe kiriba kituuse nti kati tukyuse tugambe kalulu era nakyo tulikikola naye kati ekiriwo internal democracy bw'atyo bw'agamba so nga todda bacriticinga wali badde bacriticinga constitution niyo baba tewagicriticinga ng'ate oli mu criticizing process mukwano toli mu criticizing olina ekizibu ng'obatandikiddemu sofanya zero tusomesa abantu balina omanyi ku internet kuno kuliko abantu aboogera nonsense bangi nno kubanga essimu kamera oba data olumu byangu byakufuna naye kyogamba abantu bwe tuludde mu kamera ne kizibuwala kati ate abantu abamu okufuna amakulu balina kwogera ku nsonga enkulu balina kwogera ku ffe aba NUP basobole okufuna attention ey'amakulu omusanyalaze babukimena naye ate ffe tulina ensonga ze tusobola okwogerako ezikwata bannayuganda ku mitima nga mwe muzetandikiddewo nga temulinawo muzijje ate kati bya Uganda sina byakunoonya buli wotunudde waliwo ensonga ey'okwogerako ekwata ku munnayuganda okiraba si byakuwammanta abaana eyo gye bafundikidde nga batandise n'ovuma loopu beefudde ebombo boogera mazima enkyukakyuka gwe wagitandikawo alowooza mbu gweoyogera mbu ne bwe bajja bameka nze njogera lwakuba tufunye nnyo challenge eyo abantu tebalowooza ddi lwakwogera era boogedde ki era bakyogereddewa era bakyogedde kwani so challenge eyo abaana abo abatera blogging bwe bakoleramu ka a little bit of mess anti kati edi olutalo lwajja olwa views ne likes omuntu ye ayogera kyalaba nti abantu banakiriyakitingako oba bubi oba bulungi ng'olowooza ffe tetusobola kukyogerako lwaki tusirika anti kakati omuntu omukulu amanya how when kiki neweewo okwogerera si buli kintu nti bakyogera nze naliko olumu mu kimwanyi nga tuzanya jangu onkwekule wakazanya kaako nga ndi mu kimwanyi bwe nti neekwese nze yinajja okunkumula mu kimwanyi mwe nnali kati ngaoyinza okwogera awo omaze omulaba era olina kusirika n'osaba Katonda aleme kukulaba era ne bw'ovaayo emboozi ofa nayo tosobola kunyumya kyewalabye kati si buli kintu kyolabye olina okinyumya ate si buli muntu woolidde era ne bwoba omulabe tosobola gugumuka nti tebanfukira era osirika busiriko obitebezza Jengera so kati abantu abamu naturally enkula y'abantu mukuliddewa ate n'embeera mukuze mulaba n'embeera egoba abantu ne boogeza ebitajja ku mmere but anyway
ensonga zezo. Kale tutandise ensonga nno tugenda lwawo olowooza mpozi nga gwakisimbye ne kigenda wala naye ensonga tugenza okera ku makya nga amawulire agasaasaana NRM ekonfaminze tegenda kugulira abakulu abalondeddwa abapate emmotoka TX mpya. Naye Museveni bannaaye ekyokubiri twabadde tuli awo mu mwanyi yaffe nga balesemu ate endongo ya Diamond Platnumz naye lwaboogo bannange komanina kati ukankubuuze Diamond Platnumz bwe yalese ku Kivulu omulimi w'emmwanyi buweekulo w'emubende n'ow'emitiyana omulimi ow'amaanyi tebagamba yali mawogola ne mu mubende waliwo ow'emubende Kayengere omu ku balimi abasinga mu kulambula awo omwanyi terimba kati entungamo gye wasibidde ab'entungamo batubuulire emmwanyi zaayo zifaanana zitya bazirira mu ndongo ziringa mayirungi ekale mujooga ne mukwata abayimbi sebo ne mubajja emitala w'amayanja ng'ekibaleeteza strictly coffee marathon kati coffee marathon awo we tuli endala tujja zigayagayamu mpula we tutambula tutandike ne issue y'emmotoka za NRM bakyemani bagenda booki emmotoka ekisuubizo kyaliwo babasuubiza dda Justin Chwale kinatuukirira kubanga bakyamani b'ebyalo bakyapasoni b'ebyalo gavumenti ya NRM yabawa obugaali bakole emirimu bakyapasoni b'amagombolola yabawa bajaji bokisa Uganda erina amagombolola sub counties 2,000 nga mu 1,800 okiraba zepiki ezagabwa bokisa tali mu milioni 6 kati nga tonatuuka wala bwe bamala waayo piki ate kati beesitukidde Buganda ku Museveni piki tezitambudde ffeffe takalulu omuntu babasuubiza nti bachairperson ba districts bagenda bawe emmotoka zalina zakubawa ku mulundi guli oguwedde kyovola bakalulu kaabo ku luno kabaddemu embirigo bawampitewo TX njagala ate mukyala w'omukulu tebamulonza n'opposed mukyala ki Janet yabadde naye yeesimbyewo balonze kifaananyi n'okubayo teyabadde yentungamu era ye chairperson wa NRM wa district owentungamu yewaabwe kyokka ng'ekyewunyisa omukyalo ono capacity gyalimu ekisooka minister ekyokubiri first lady capacity gyalimu asobola okuweereza abantu bewaabwe ne bwaba talina political office yonna naye nayo babakulaga nti nayo baagala ogikola ki ogigattako kubanga mutugambe mu district yonna temuli muntu yabadde asobola kukiikirira NRM kubanga Edi waliwo wootuuka ewantu osanze akaana kali mu kulya ne kakuwa ku kindaazi kyako ng'okifeffetta olw'okuba naawe enjala ekuluma wadde bakuwadde nosologa nti bannaaye kituufu naye twempawalinga abantu abalala nabo babeere nga bakola ki naye sebo yayise waane opozira naye akamotoka agenda kukafuna Edi gavumenti ya mwami Museveni weeri olunaku olwaleero tekyali kukutuusa buweereza eri bannansi kati we baatuuka nfunamu ki gwe muzeeyi tukukuumya emyaka 4 oli mbuyinza ebibyo byonna byoyagala obikola naye ffe tetukufunyeemu bano basentebe ba NRM n'abakungu ba NRM bwe basisinkana mwami Museveni tebasobola kumugamba nti mwami Museveni bannayuganda amalwaliro mafu enguudo nfu bamugamba ekintu kimu tukuwagidde naye tutufuddeeko ffe tuviiriddemu awo obwavu butuluma abantu batusekerera okitegeera boogera beesakira lubuto n'abawagizi ba NRM bennyini bw'ogenda ku byalo eyo okwemulugunya kwe balina tulonda NRM buli mwaka kyokka olumala balonda temutulabawo ffe ne tubeera ku kyalo eno nga batusosola tetufunyeemu abawagizi ba NRM baagala kufuna ku individual basis nti bawa muntu si kuwa nti batekewo ekintu ekya community ekigasa bonna n'atali wapate ng'aganyulwamu kubanga ekiwalanya
ekitu kyaya ekitugobya Museveni olwaleero ekintu kiri kimu bakiyita service delivery. Abawagizi ba NRM mulina ebintu bibiri byenjo sanga omuntu mukube n'oluyinga abyogere by'ekisiru. Tewali gavumenti egenda kujje bateeke sente mu nsawo. Ne Kyagulanyi gwe muwagira tagenda kuleeta sente azibatere mu nsawo. Kyagulanyi agenda kuteera abantu sente mu nsawo. Atya tetulimba batukirizaamu. Kyagulanyi agenda kuteeka abantu sente mu nsawo. Ekyokubiri nja kugenda kukinnyonnyola. Ekyokubiri nti baina n'amaka waliwo ebikyakulemye. Gwe Edi naawe oli awo gamba Museveni waliwo ebimulemye naye naawe wo waliwo ebikoze eki ebiganye. Nze wange nyinayo Ministry of Defence, nyinayo Ministry of Planning and Development, nze nyina budget y'omwaka, nyina Ministry ya Finance, nyina Parliament, nyina Bank of Uganda. Ng'ongamba otya nti gavumenti erina units ezo zonna okigeraageranya ku smallest social unit family eyange ne mukazi wange n'abaana olw'okuba nti omwana wange nkyabuliddwa fees nongamba ne wange waliwo ebinnemye nga ku gavumenti oyisa budget ya trillion nange mpa omukiso ŋŋambe nti Morris omwaka guno ogenda kukozesa sente mmeka nkuwe budget yange bwe butamala onvume. Okitegedde? Naye akati banoonya ebintu bye beekwasizaako okwogera okubeera valid mu bantu naye nga tewali. Kyagulanyi agenda kuteeka atya sente mu nsawo z'abantu. Edi bwe twogera ku service delivery kankuwa ekyokulabirako. Abaana bazze mu masomero olwaleero olunaku lwa Mande. Nkimanyi. Omuntu agenze mu nnimiro yakungudde miliyoni ya sente emu. Alina abaana bameka? Basatu. Buli mwana amusasulira emitwalo tugamba agaaga 5. Bw'abazaayo bagenda sigala nga bamubanja emitwalo ameka? 5. Naye nga ekimutwaza omwana ku ssomero gye basasula emitwalo 5 anoonya quality education gy'abaawo omwana we. Okuveewako okutuuka essomero wa mutwala abuuka amasomero ga gavumenti 8. Kitegeeza singa gavumenti yali yakola amasomero gano nga gatuukagana n'omutindo omwana abadde ajja mutwala mu ssomero erimu lyokumpi emiliyoni ya sente abajja mu ssomero eriri okumpi awo atekemu abaana baaba 3 emiliyoni ya sente agisigaze n'ataano basigale nga tebamubanja. Kyagulanyi abatazimutadde mu nsawo. Abaana banuupu b'amagezi bagajjawa. Ekyokubiri Edi bw'ovuga emmotoka y'okuva wano ogenda e Kampala n'okudda ogenda kutuukira wali wa Munnamasaka akugyeko emitwalo aga okola service wakubye binnya papa zino zakutuse. Oluguudo singa lubadde lulungi okuva wano ogenda e Kampala ogenda kukozesa obudde butono okomewo ng'ekidduka kyo kiramu. Ana Kyagulanyi abataga kutadde mu nsawo. Ekituufu laba Kawundo nga mutudde abantu 3 emabega ne maaso 2. Omanyi Kawundo bagiwa kiro ntono zeetikka. Ate Kawundo ku kintu ekyasinza offaako sakabzoba ezisooka offa. Tosobola givuga kuva Kampala gituusa wano nga ku sokisi 4 emabega ne maaso sakabzoba nga bwe ziri ate kuli efudde. Mwalifula nateekamu tosobola kisoboka. Tukimanyi nti yamaneja Saamu gy'atambulira. Anti ku mulembe gwaffe ogwa NUP kisoboka. Bwe tuba tudda Kampala 3. Ekyokubiri speed mulimu z'otavuga tinewa wakikuba bambi kikuba empola gwamu mpola vaamu naye bananga bakola embere gwakali. Ekirala Edi ebibonyabonya bannayuganda si kwe kuba nti baagala pulezidenti ajje nga abagabira sente sima PDM simanya myoga simanya biki. Nze nagendako e Netherlands mu public school essomero lya gavumenti. Tewali muntu sekinnoomu asobola kukola ssomero livuganya na lya gavumenti. Era bw'oba wewaddeyo ddikola olina kuba mugagga nnyo ng'abagenda oddisomeramu ogenda bajjako ssente empitirivu okukola amagoba odimaintaininga. Okitegedde? Era gyegali naye galimu baana bana abaalakizale nti ye n'ogenda kusomera asobola okugendera mu nnyonyi. Netherlands. Kuba gye mmanyi sijja kugamba mawanga malala nkubuulira gye mmanyi.
Oyanza okungamba nti ate nera lwaki togerageranya ku Lwando bw'oba weepima obulungi teweepima ku Zike. Sisobola kugerageranyiza. Tebakikola. Nina kugerageranya ku kye twegomba. Zike ndisinga obulungi. Mwandi Zike ndikabejjate. Ekyana kyagao mbu make up muwayiriza neto tafuula kapere malayika. Wapi? Era asigala ali mukali akake musajja wattu. Kati nyina muko era bajje ne wono ne bandabako kwa Uganda mikwano jani. Bangamba Morris, Uganda is a beautiful country. Naye fe waffe kye tubasinga services amasomero n'amalwaliro. Nti ne bw'oba tolina 10 mu nsawo Eddie. At least ebyo byo bibe. Olwala omanya bwe nfuna agantambuza ne ntuka mu ddwaliro lya government. Nfunye essuubi ery'okuba omulamu. Wano mu Uganda endwadde ezitta abantu zeewalika. Zeewalika. Nti omuntu naye owekaga kati abatuli wano mu Mubende municipality bagenda kuwa ababaka ba NRM emmotoka. Naye nga mu municipality teyina na ddwaliro liri ku level ya hospital lya health center 4 liri ludda amayera ka health center 3 eriro abagabo era ka health center 3 ati balina mu referral eyo referral terina kuba lya wano eyo lya region eryo bali kubali gatta miti ya Nakyankwa eryo lya waina genda y'abantu abalemereddwa ku district health center 4 ne mu municipality on teriwo naye nti ova wano n'ogenda ku lifaalo nga just owulira olubuto lukwekyanzeeko ne bakuwandiikira abawandiisi bagye bali bawandiika buwandiisi nti naye genda mu pharmacy ogula eddagala kati nga neebuuza they refer you to the referral and the referral refers you to the private clinic to the pharmacy kati nga neebuuza wano gavumenti yeetenda amaanyi era Mwami Museveni yaliko omunaagamba bw'oba oyagala okumanya amaanyi gange gagezeeko olabe lwaki amaanyi gammwe mugeepima mu kutulugunya abantu na kutta bantu ne mutageepimaamu mu buweereza kubanga waali badde ogamba bwe Eddie oyagala okukola ka pharmacy neepimaamu olabe ng'owali olinawo eddwaliro gaggadde lyotajja lirimu eddagala lyonna naye bwangamba nti eddagala eddwaliro eriri ku mutendero gwa regional referral onsindika mu pharmacy ya Eddie omuntu Eddie yajjawa capacity esinga gavumenti abaana ba Nupu emituba nange George Eddie bw'owajjawa capacity eba ne service esinga eya gavumenti nange simanyi kati mu bazungu tekiriiyo era bw'oba oyagala okukola ekintu ekisinga ekya gavumenti oba ogisinzizza just rakijale naye nga kyokola bakikola era yangamba mpozi nga cases eziri special mutima sima gwakusesetula nsigo yakusesetula olowooza okwatako mu ndyanga olowooza ate olwo ofuna n'abakuyamba kuba ebyo bamanya nti kati ekyo kisusseemu nti ate kati oba oli wakujja wano kutwala mu ggwanga bweriti era yaŋŋamba ewaabwe omwana n'afa nga wa myaka egi 5 olina okugenda eddwaliro lirina okuwoza mu kooti tebafa abaana tebafa basanga nnyo naawe abanetherland abo abali ebweru basobola otubuulira Museveni oyo yakyebuuzaako lumumbu abazungu abawangaala ne bakula bo bawaki Katonda ffe kyetutamuwa tebafa kubanga bamanyi bulungi nti omwana oyo waba azaaliddwa ebintu ebimutta bimanyiddwa kitegeeza singa afa buba bulagajjavu bwammwe okitegeera era yo omubikira omwana bw'omugamba nti omwana yafudde emyaka 5 agamba yabadde nakituli ku mutima yazaaliddwa talina special cases ngaezo naye mbu yazadde mulamu ng'asambagala kyokka maama we yagenza ogira oti ng'afudde bagenda ogira bati mbu ate simanyi nkundi badde bagisibye bubi ng'eyisa simanya mbu ate simanyi ensiri zamulumye n'afuna simanya tatanasi ebyekijega kati eri tebiriiyo Eddie engeri endala Kyagulanyi gy'asobola okukutera ssente mu nsawo lwala nga wagenze n'okungula emmwanyizo olinamu emitwalo gya5 mu nsawo jako bujja mitwalo 2 oba mutwalo 1 gende ku ddwaliro bakujjanjabe ssente zo zisigaddewo naye kati ogenda mu ddwaliro erya gavumenti tewali buyambi olw'okuba nti abakozi ba gavumenti abakola mu malwaliro be bannannyini private batulirika ensimbi nga bakimanyi bulungi nti tolina gy'ogenda tolina escape route n'ogenda mu ddwaliro ne bakugira bati nti leetayo emitwalo 8
nenge kyamazima obudagala bwakutaddemu bulinga bwakasanvu naye bona agamba mbuleke ndagewa kati ne tutambulira mu kubbibwa obwo nabo bubbi buli awo gavumenti kankuulire Eddie gavumenti ya Mwami Museveni okuyisa etteeka eritwala ba civilian mu kooti y'amagye singa muhoozi bamuwadde amagezi nti gamba head teacher ow'essomero lyonna erya gavumenti bwe tukuwa bw'obeera ku ssomero emyaka 3 essomero eryo nga terisobola kuperforminga at least 85%, tugenda kukugoba ku mulimu gwo ate toliddamu kufuna mulimu mu gavumenti. Eyo poliisi ne tugiyisa. Okiraba? Ne tugamba nti bwe tugenda mu ministry yonna ne tusanga permanent secretary nga alina ssente ze yabuza, tukutwala mu kooti z'amagye. Muhoozi yali tambudde mu field eno ng'abantu bamuterawo red carpet z'ataaguze. Ebirowoozo ebyo mwe mubijjawa bo gye batasobola bbira. Anti ogenda n'owulira wa NRM ng'akugamba mwe temulina kye mwogera kye mugenda kukolera abantu. Mugenda mujja kimu removing a dictator fine. Tetulina kipya kye tugenda kukolera abantu. Wabula our mission is to make the system work right. Kye kipya? Kutereeza system etambule nga bw'erina okutambula. Ndi Eddie obe kushuwa diru omwana wange sina lwaki mutwala mu private school. Uganda olwaleero okutereera yeetaaga omukulembeze gwe bayita nakyemalira. Atya dictator. Lwakuba nti bwe tugamba dictator abamu basobola obutakifuna bulungi. Bw'oba osoma political science, dictators basobola okukulaakulanya ensi zaabwe. Nga tulowule kyakola nti abazungu beeyambisa abakulembeze kigambo bankyogere puppets. Bakozesa ba puppets nga beeyambika mu mateeka mu democracy ne beenyweza. Kankuwa ekyokulabirako wano mu Uganda, UPDF yateekebwawo mu 1995 nga tukola constitution. Era tewali force yonna ebeera wano mu Uganda nga teyise mu parliament. Democracy bwagamba SFC yayitawa okutondebwawo. Teriiwo. Kati esina kyemalira akola ebintu nga bwayagala. Kati bannakyemalira bamenya amateeka nga beeyambisa amateeka. Kati Uganda yeetaaga omusajja nga bw'olaba Ibrahim Traore nti bw'omala okukwata obuyinza jangu ogambe buli abadde mu gavumenti ngenda kukunoonyerezaako obugagga bw'olina wabufuna otya. Kati kitegeeza oli mu kukomyawo obugagga bw'ensi. Kubanga wano Eddie osanga omuntu omu ng'alina obugagga obusobola okuddukanya district 6 naye ng'ali ogwo ate ng'akyabba. Kati bw'ogamba nti tukozese democracy simanya tugende mu mateeka abo togenda bafuna. Kati beetaaga mukono gwa kyuma. Wafuna otya bino wabijjoote ebitali bibyo ne bikuggyibwako ne bidda mikono gy'ensi. Okitegeera? So kati ezo ze system ffe ze twagala okuba nga tukola ki nga tukomyawo. So bwetyo gavumenti ya Mwami Kyagulanyi bwesobola okuteeka sente mu bannayuganda Eddie bakola. Bannayuganda bakola. Kati bakuwa kakadde ka PDM. Olumala okukakuwa kakadde ka PDM nga bagamba nno maamawo alusa zimuli bubi. Gwosobola okufa olw'okuba sente simaza PDM maama wo gamba afe. Kya buntu ogenda kukwatako emitwalo 10 maama wo bamutwale mu ddwaliro. So singa eddwaliro lya gavumenti libadde kiriya ezo ziba tezigenda kugendayo. Kati okitegeeza omuntu ogenda muwa akakadde ebikamujjako ali exposed ku bintu ebisobola omubbako sente ze. Okitegeera? Kitegeeza akakadde k'omuwadde tagenda kwekulaakulanya. Osanga Mwami Museveni ng'agamba tukoze ebintu bingi okujjamba na Uganda mbwavu naye baganye okuva mbwavu. Tubakolere kino bulako ne Minisita Kasolo ng'agamba baagala bwe bakusanga oli mwavu bakutwale mu poliisi. Lwaki oli mwavu? Okitegeera? Naye nga naye yennyini akimanyi bulungi obugagga bw'alina amakubo gaabuggyemu agamanyi. Takedde kulima. Agamanyi. Nalabye ne Sajjalo
erigenda okufulumya album libebe cool nga lyagala buli akateeka obuwumbi bubiri mu album ayagala Museveni amuweeyo obuwumbi obulala bubiri. Kompanga si wange nnyo kiki si wange tomumpa nze bebe twayawuka. Tobalaba basajja mmwe babebe cool muwe ekitiibwa bannayuganda. Eddi munnayuganda amala emyaka 2 ng'agenda mu kirombe n'akuba amataffaali n'agenda n'asiika capati n'avuga bodaboda ye n'avuga takisi ye mu buguyo bw'ekika ekyewaggulu n'amala emyaka 2 nga yeebeezaawo abane nga talina gwasabiriza n'ogwo. Bebe cool taata we yali mugagga n'obugagga bw'olina bwe mutugamba naye n'emirimu gyo kubanga obuyimbi it's your profession your career naye olaba nti oyagalaga Museveni akuwe 2 billion okole emirimu gyo naye n'oddira ono gwe batakwatirako wansi n'omumatiza mbu yagala nnyo gavumenti eriko. Hypocrite. Obwo bunnanfuusi kugamba kweyagaliza tomugube. Museveni no yeetondedde ensi simanyi wabirabye yeetondedde Buganda yeetondedde Abaganda ne Uganda okutwaliza ewamu. Agamba ebikolobero byonna byakoze ku bannayuganda n'abantu be bye bakoze ku bannansi byonna owuninga naye yasabye bannayuganda bamusonyiwe ne famire ye era asaba Katonda amukomezeewo okwagala kuli okwaliwo nga yakajja. Esala gye yasomye nno yakwenenya yagisomye ne mukazi we kirabika muwala waabwe manyi muwala waabwe mulokole yagiwandiise era olaba nga alaka yagibawandiikidde Janet nabanga yagisi lero olaba kikira muzeeyi bakabawaliriza muwalirize ebigambo agwamu bigwe nga tebiva ku mutima ngenda kabaterayo ngenda kabaterayo nga tebiva olaba tebiva ku mutima nga nengo omukazi owulirayo mu kwogera kwe alinga amenyese. Taata tofiira mu kibi muzeeyi ng'owulira ayogera munafu akkiriza nti waliwo ebikolobero yadde alina okwetondera ennyo Buganda kubanga Buganda gyasinze okutuusaako ebikolobero. Kyova olaba Kyagulanyi bwe yakola statement nti omuntu omuganda awagira gavumenti ya Mwami Museveni bw'ataba musiru nnyo wa mutima mubi. Kati tebakonfaminze statement ya Kyagulanyi anti kati Kyagulanyi waliwo omusajja gwe bayita Katafiras namukunyumizaako Katafiras yagamba abantu nti ensi eno neetooloovu. Katafiras baali bamusi nga balowooza awunze agudde eddalu gwe bwetunula bwoti olaba weewalisaako. Waayita emyaka 10 bannasayansi ne bakola okunoonyereza ne bagamba ensi neetooloovu. Okiraba nti Katafiras yayogera ebintu 100 years myaka 10 to come 1000 years to come. Kati olumu ne mukulembeze ebizibu byetufuna nti osobola okukola statement ne batagitwalira waawo nga ya myaka 3 ne batagitwalira waawo kati bana Kyagulanyi ate tekirudde andi kati era kati gwe kitegedde naye era wali abatanakitegeera abalowooza asosodde mawanga avumye abantu bonna tebasobola kuwagira kintu kyo naye yali ategeeza naye ekibuuzo mu kino nno Morris lwakuba ndaba oyagala kiikata kungulu ekibuuzo mu kino Kyagulanyi ng'amaze okugamba nti Abaganda abawagira Museveni ne gavumenti ye bwe mutaba basiru mulina omutima omubi. Museveni n'avaayo ne yeetonda nga yeetondera Buganda. Abaganda be bali mu Uganda bokka. Ati Buganda gwatamanyi byafaayo. Buganda yakola kyamaanyi nnyo mu kujja kwa NRA. Nkimanyi nze. Era Mwami Museveni yalinnyako ennyonyi wano omayogera n'owulira wano abantu mu Kyagulanyi awoza Uganda is bleeding naye tava ku nnyonyi sebo ne Mwami Museveni yalinnyanga ennyonyi ng'eno abantu bakekeze emmundu. Nkimanyi. Okitegeera yalinnya I think it was ne Musowing of the Mustard Seed yabyogera. I think it was 1881 yalinnya n'agenda e Bungereza n'asisinkana Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri ne batuula ne babaako bye bakkiriziganyaako. Ekitegeeza nti yali anoonya entrance muyingiza Kampala era Ssaabasajja bwe yakkiriza najja wano Abaganda yamwegatirako singo baamala kuteeseza eri n'amulaga nti ne byengenda okuwa
ngenda kuzza kino kuzza buli kimu bwakabaka byonna kabaka nakkiriza najja bwe baamala okumwegattako Mwami Museveni ne bajja mbuyinza naye emyaka 4 Mwami Museveni gyamaze buli kikolobero ky'okunsa kikoze Abaganda buli kikolobero ky'okunsa kikoze Abaganda ffe waliwo bintu bingi bye tusubiddwa olw'okuba tuli Baganda mu gavumenti ya Mwami Museveni eno naye bw'okyogerako nga bagamba nti muli tribalistic naye ng'olaba omusajja ali mu office ennene ng'eya CDF asobola okugamba nti ayigiriza muntu Lunyankole awo tali tribalistic n'ogenda mu office zonna abantu abaliyo bamaama waabwe y'omu oba bakola incest bonna bafaanagana that is not tribalistic naye bw'ojja wano n'okyogerako nti gwe ososodde maki Kyagulanyi yali agamba effort Abaganda gye baateekawo mu kuleeta Mwami Museveni Mwami Museveni n'obukyayi bw'abasasudde kale bw'oba okyawagira omuntu oyo kiringa edi omuntu bw'anajja n'asobya ku maama wo ng'olaba n'osigala ng'okyali omuntu oyo mu ngalo bw'otaba musiru oba ki kikubewo naawe eyo contest Kyagulanyi mwe yaleetere ki ekintu ekyo kubanga Abaganda abatamanyi byafaayo bw'oba obisomye n'obitegeera era kyova olaba abantu batuuse n'okugamba abamu Ssaabasajja omusajja mmwe mwamuleeta lwaki tovaayo n'oyogerako kuba oli munno oli munno vaayo beeko kyokola ki kyoyogera kubanga abantu bo bakoze eki balwanye kye bagezezzaako n'ekyo gavumenti ya Mwami Museveni Eddie tekyayina kintu kyesobola kukolera Uganda teyina kintu kyasobola kukolera Uganda kubanga abantu abalimu baatuuka ku mbeera nti bali mu kugabana bagabana abali waggulu bagamba Eddie bwe nkuwa kino onkolera omulimu awo nti nja gukola omulimo ki gwa kwenywereza mbuyinza wano gavumenti yonna ng'enaagwa esooka kuziba nnyindo nobaga nti olunattawambwa tawunyiriza esooka muziba nnyindo ennyindo za gavumenti kyekintu kye bayita intelligence gavumenti yonna ng'enaagwa esooka kusuula intelligence gavumenti ya Mwami Museveni gye tudiringa nayo yagala gaana okkiriza lekayo intelligence yaayo ekyali active okitegeera era gwe oba oyagala okukiwakanya gwe baako wooli okole ekintu ekigezaako okutyoboola ekintu ekiri subtractive olabe ojja okakasa nti era kyovula bano nze nkugamba mu gavumenti ya Mwami Museveni ottisa otya omuntu emmundu n'obula otya gwe ng'oyagala okakasa nti tekisoboka gwekola olukwesi kwesobere n'akamundu ewuwo bajja kujjanga bamalayika naye n'abakazi babatuteeka kati n'okubasooka n'omukazi wakangambega n'okuba owokubiri yabuze n'okuba owokusatu yabuze abula atya era abo bonna abattisa abantu amasasi Mwami Museveni bw'anaavaako tujja kubafuna kankubuuze nekyamwe ani yakasa Museveni okwetondera Abaganda ani yamukase kubanga nze nkubuulira natunuulidde speech eyo nagirabyeko sikendisindooza nga 5 dakika teyaweze ade nyina wendi muzeeyi anaatera okugenda mu ggulu anaatera okugenda mu ggulu kwe kwetonda kati olaba ndowooza mukkirize nga Kyagulanyi ebigambo binti nabbi Kyagulanyi yakugamba nti Abaganda basosoddwa nekitwalibwa lightly nze njagala kumanya mu tribes eziri mu Uganda yonna lwaki Mwami Museveni ayagala kwetondera Baganda that is my question nno nze anti kati kiki nakulaze nti bwe yamala okujja n'awamba okuyingira Kampala yali yeetaaga amaanyi g'Abaganda Abaganda ne bamuwagira bafe emitwalo giri 50 region kijomanya endala yafiirwa abantu bonna abo abantu abo abamu nakati wakyaliwo abakaaba nti taata wange yafiira mu lutalo kino ekintu kyange baabirya mu lutalo mu myaka 4 nga tebasasulwanga bw'otabeetondera oba olimba ate ekyokubiri
tewali mukulembeze yenna yali afuze Uganda nga Buganda temusupportinze. Chovolaba naffe tulinamu weakness mu NUP. Tulinamu weakness. Kwa ekyo kankuwe answer. Kyagulanyi mu kuwa Muwanga Kivumbi yamutika obuvunaanyizibwa. N'amugamba genda oyogere ne Mmengo enzira etwogerwako. Nga Mathansi Mpuuga gwe baatumangayo ye yatuukangayo ng'ayogera birala. Kuba yali deputy president mu Buganda. Nga tena yalina hidden motive. Kati bw'oba oli wa kumubulaminga leka tuwe Honorable Muwanga Kivumbi a period tulabe amaanyi ge wonna waagatadde. Kwecha ya agree. Kyenjagala okwogerako kiri bwe kiti. Mwami Museveni okufuga emyaka 4 si mudongo. Omudongo tagifuga. Mugezi. Mu bugezi bwe olina okubaako ebintu by'omuyigirako. Mwami Museveni akimanyi bulungi nti enamba y'abalonzi eri mu Central Region nga ye bwayagala okugiyita neffe tugiyita Buganda Region esalawo ani akulembera eggwanga lino. Era Eddie tomanyi ssente Mwami Museveni mmeka zaateeka mu Buganda wano okuba kyankalanya ennamba eyeekendeere. Temulonze ye nayeekendeere abagenze wa Eddie wa Dolobondo wa Morris wani okitegeera. Kakati nze wenebuuliza ffe nga NUP lwaki tetukopa kintu ekyo. Anti obuzibu buli gwe tobumanyire kambo kugambe. Okulaba kabaka si ekintu ekya bulijjo. Kyokera ku makya nti naffe butusewa ne bwoba icon figure etya si kyangu. Kati abantu procedures n'emitenda mwalina oyita ate bo basimbi b'amakulu. Point yange eri wano Eddie. Buganda tugibale kubanga Buganda mu kalulu akawedde it is on record Kyagulanyi yagiwangula. Hands down. Yeah. Kakati tukkirize nti waliwo region Eddie gye tutalina maanyi. Of course era. Ate tulina Northern Uganda omusajja yagitubbako. Western tetulinayo maanyi. Kakati lwaki tetukwata ssente? Lwaki tetukwata amaanyi gaffe gonna ne tugenda mu Western eyo naffe ne tunoonyayo abasajja omuntu ali influential gwe bategeera eyo naffe ne tumusimbawo eyo. Nanti ate Kyagulanyi kyalwanyisa. Nedda kiriwo ekiti bwe kiba nti eri batukubirayo obululu nga bwolaba wano Mwami Museveni wajja n'abateekamu bampuuga. Ayina ekigambo kyayogedde nedda saagala omaleyo statement eyo. Ayina ekigambo kyayogedde eggulo ng'ali ku radio Busoga. Yakugambye omusajja gwalanagana naye ayina Bank of Uganda. Ayina TV. Ayina amagye. Ayina poliisi. Ayina buli kintu. Naye yamulwanyisa. Ayina bantu. Toyinza keera ku makya ne weewa assurance ne garanti tosobola okukompiitinga n'omuntu alina biri byonna ng'ojja okonvinsinga omuntu nga w'amaanyi amuleka ayine. Olwo si ye Mwami Museveni gw'omanyi. Waakiri bwe kiba kyetaagisa kukulinyisa nnyonyi ofire ku nnyonyi ogifiirako. Anti kyayogedde kituufu kubanga ffe tetuli mu kulwanyisa NRM. Tuli mu kulwanyisa gavumenti. Of course kuba NRM yegikulembera. Kubanga NRM ekozesa resources za gavumenti okola party activities. Kankuwa ekyokulabirako Uganda ina district 135 mu district 135 waliwo district ezimu nupu gyetayina office. Ni waliwo district etayina office ya RDC. Anti weerabidde ekintu kimu mukwafuwewo okulwanagana n'okuyita mu Mwami Museveni ogenda okuyetingewo office. Bwekiba nti bamugaana kusisinkana bakulembeze mu regions boogeremu bakulembeze anakukkiriza atya okukkiriza office eyo operating. Anti kyenkulaga nti kakati bo balina network ku buli kyalo ku byalo emitwalo 7 egiri wano mu Uganda. Naye Museveni teyakikola nga tannajja mu buyinza. Yamala kulwa mu buyinza n'alyoka akikola. Anti kati kyenkulaga takikola na NRM. Gavumenti kati akikolera mu capacity. Kyagulanyi tannafuna gavumenti. Kyagulanyi tannafuna gavumenti. Kyenjagala okulaga nti omuntu gwe tulwana naye bwe obuzito bwalina omanyi ngo tonnasitula kintu soko pima obuzito bwakyo omanyi kinkutula omugongo oba nkijjawo. Kati nze kyenjagala okulaga kiriza nti mu Western tusobola kuwangulayo. Wasimanyi bakifaananyi babya ddala mukyala Besigye bw'aba ayagala kujja kuba president wano mu Buganda tasobola kuwangulawo. Ewalayo ku kafaananyi ku PFF
naye bw'aba agenze ewaabwe ate asobola okubaako ekiwayi kyakutula ku mwami Museveni. Kati naawe muwagirire mu nkukutu. Okitegeeza muwagirire mu nkukutu PFF. Ne mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu yakikola. Yawagirako kuba Kasiyano Wadri waliwo ba FDC bazawagira bangi. Anti eyo tuli ku parliament ka tuli ku presidential level kuba ke kalula kasinga obukulu. Gendeyo wansi mu nkukutu anti abamwera mwami Museveni yaba abalese kati wagire gwalese bakulabise support anti kati kyenkulaze you identify yours. Mwami Museveni ng'abateekamu wano gundi ani Mpuuga kuba mwami Museveni ye bukodyo omanyi tosobola kukolagana na mwami Museveni ng'oli mugezi. Kyasooka okukola kyokudde era bonna be mulabakolagana nabo okulusegere mubakube mutooki abagezi temubalaba. Bw'alaba nti oli mugezi ng'akuyita amanyi kyakola bagula awooli. Agula awooli yali musajja mugezi nnyo yayimirako ne mwami Museveni face to face n'amouth reasoning yakola buli ekisoboka n'amugjayo. Bano ba Cecilia Ogwal baali bantu b'amaanyi nnyo ye bw'atyo kasita sporting nti gw'oli mugezi kati bampuuga naye yagenda okulaba nga wano balabika basajja bagezigezi. N'abaleta kati bw'aba asobola okuba sportinga ye bw'atyo n'abateekamu bu NUP lwaki ekyo tokikoppa n'omanya nti mu northern yeeyo ani ali influential abantu ge basobola okukkiririzaamu naye nga takolagana na gavumenti. Nawe muleeta yesimbe kuba president mu kibiina ekiki akolewo ekibiina. Anti ekizibu gwena kyotamanyi n'obutayina sente zisobola facilitating mwami Museveni byakola. Kyenkugambye nti oli alina Bank of Uganda. Edi kituufu I agree. Wano weetaaga abantu bameka. Funa omunga wa mu northern omulala wa mu western. Eastern tugirina ne wano tuyinawo. Eri babufutyankireeyo babugabanireeyo ne mu northern kuba aba northern abo bali mu kodi za UPC. Bwe ne boogera ng'oli waki kati awakire Jimakena Museveni ali mu bakyusa bukyusa anti Jimakena waabwe. Jimakena waabwe kati gwe noonyaayo omuntu gwolaba ali influential naawe muleete naye nga naawe bw'ojja eno musabule. Ebyo ebintu Kyagulanyi yabyagala naye kyabimulemesa okimanyi. Nze kuba namulaba we yawagirira mu zi by elections eza member of parliament. Abantu abasinga ba Museveni. Ana Museveni kyatakoze wantu. Anti kati yatusensera kyovala bakuluno tulina okubeera abagezi. Ne mubeera mawulire nga muli mu WhatsApp group ya mawulire. Ogenda kulanga obu message buli forward. Ogenda kulaba oli awo kuweereza message. Owayenga okuba omusajja kiki. Edi. Ana Museveni buli kintu yakyono. Museveni tulina omukopako statistics ezo. Tulina okuzanya mu politics. Naye amunyize kuwerwa kuba toyagadde kijjayo. Tumunyiga. Bobi tumunyiga omusajja amba ali kati kibaita dying horse. Obudde buno nkugambye alikuba kicks of a dying horse. Kankugambe obudde buno mwami Museveni okwetondera Buganda okibaye yagerako fenga abaganda teyabyogerako group ya Kyagulanyi tujja kugimaraho kati aliwuzikiddewa tyabaganda si musonyiwe mwami Museveni mugezi kati yabi asobola kugamba naye nga ategeeza kya kati yayogedde nedda nti nze kankugenda kugamba nze statement bwefuluma mukamwa k'omuntu twali wano Edi nenkugamba mwami Museveni bwe yeetondera ensi emusonyiwa tetwali ku platform 1 nenkugamba nti bannayuganda bantu balungi bw'avaayo n'abeetondera basobola omusonyiwa najja ne yeetonda naye yeetonze ng'owulira bawaliriza muwalirizi okwetonda olina kubanga okijja ku mutima n'oteekawo n'elementi eraga nti oli mu kwetonda akubaka abaganda mukazi we yakabuuse ye n'akwogera the Baganda and Uganda at large naye mukazi we akabaganda ye yakabuuse ngenda bateeyo ka video yakabuuse so ebyobufuzi Edi olina okuzanyira waggulu air n'ozanyira ku ttaka ne ku mazzi nga bw'olaba Labadoba gye twakubye wano mu kuyisa etteeka
nti kyo tebakipulaninze. Juliet kaka nando nalabye olutalo luli Masake Namera ayagala kujja Namera ajja mu site banange kyakola omukazi ajja mu site yamulangidde nga bw'abadde akwatirira abasajja mu parliament naye bana abasajja ba NRA abakantu Namera se bwe yajjako ku radio yaffe n'anyaga emitwalo 25 kiti jo baali bakola liberation yali liberation bajja ku radio yaffe okola mobilization tokoshe nibatakisasula mitwalo 20 mwezi wano kwa just emitwalo 25 Namera yazamulema okusasula kati yagala kulembera Masaka ze kyokka ng'osobola okusanga yakola budget ndi yakola ya miliyoni 2 ku radio anti Namera teyali wa mawulire teyali mawulire yali mawulire anti ye nannyini TV ye Masaka ndeyo kweri eri ku free to air simanyi kweri naye nga kweri iragira wanti Justice TV si eyo kubane ku kisaniya abagiza TMTV kati gwaedi tata we naye akomawo tata wakomawo bw'abaliyo balemereddwa ate sigwe nalabayo atandise tulaba ati alinga ali mu 80% si atolera mu 80% bwati nakugamba bannayuganda balina ebintu nina ebintu bye nalabye mu kalulu wano mu Uganda nalabye bajjonkera mukwano gwange wano mukabavubuka mu bwa structure Kabanda ngaha mulundi guno abantu bakakanamuko abantu bamuyisizaamu eggaali nange nalabye kakiripo nze bwe natuukiddewo saabirabye wano mu Uganda waliwo abantu nga ne bwanaafa n'atuuka mugulu ajja kunoonya nomination centers agiyo foomu okwewandiika nekubuuli omuzambi yankwata mpola taolunoma ono omusajja atulasagasagana ono meze saali oyo alina okutuuka muggulu n'abuze bwe bawandiisiza nominations asambagala Kadaga nene Kadaga ali abo bajja kwewandiisa ne muggulu nze nkubuulira bweze batuukayo nga tewali kulonda naye batuukayo nti waliyo obukulembeze bwonna ati basempijja nze okimanyi nali mu primary bankubako embooko lwa Sempijja ati nga bambuuza chairperson we Rosifai mu Masaka district nga answer eri Sempijja nga tomumanyi asimumanyi we yakomawo nagwako ekibuuzo nga answer yali Vincent bamulanga Kisempijja naye Ameria lwaki simanyi lwaki tawulira yandibadde ava mu bintu ebyo naye raba bwe nenkana basajja mmwe ebbanga lyonna tubawagidde okitegeera tubawagidde naye tutuuse ne tulaba nti direction mu abasajja abakulu ba Mathias Mpuuga Basempejja mu abasajja abakuze tuludde nga tubawagira nga tulowooza direction gye mutwalamu eggwanga lyaffe yegasa fe ate abalwanyi tutuuse ne tukizuula nti buli muntu yenna akolerera future Edio tobo olunaku olwaleero mu biseera byo mu maaso okole ki kati bano abasajja bali mu kweyagala ate bali mu future yaffe nyabo okitegeera kati muli mu kweyagala kati mudde ebbali ffe tulina direction gye twagala tutwalemu eggwanga lyaffe eyo eri omu maaso kati mmwe mwagituusizza weewe mwakomye mukkirize nga tumaliriza ensonga ya coffee marathon emwanyi bagireseemu marathon abaana abo si kyekisoose babadde bajja ekyo bakiyita iziti African bajita African word balina bwe bakiyita malo okukeberako wano balina bwe bakiyita si kyekisoose babadde nga bajjanga bakitambuza mu region badde bajjanga bakitambuza mu region bakita Inspire Africa project egezaako kunoonyeza funding y'emmwanyi naye batajetinga nnyo mbw abakyala abanaku abalimi b'emmwanyi mu byalo nga baagala bafunira ssente zibasupportinga then n'okwongera omutindo ku mmwanyi mu Uganda ne wabweru kati omukolo guno gwaliwo nawo gwali eggulu eyo bakozesa obuwumbi bwali busatu okuyigiriza abavubuka okunywa caayi tewaguwulirako gwojjokera era lwabooga oyo era bi-Inspire Africa bajja babitambuza lwabooga kati baatadde entuŋŋamu ku kyalo bakuŋŋaanya abantu si egyo nalabe Jeneti nga bamwaniriza okuleeta omuyimbi ali ku ddaala lya Diamond just babadde baagala kufuna ndowooza global attention bagezaako ku marketinga mmwanyi ya Uganda ku Africa n'ensi yonna challenge ekirimu nti transparency ne accountability eri mu kintu kino we wali obuzibu
okitegeera ebigendererwa byakyo tebyali badde bibi naye ebbanga likimazeewo I think oba kuva ndowooza nga mu 2017 ebbanga likimazeewo kubanga mulimu n'okunoonya products endala ezisobola okukolebwa mu mmwanyi mu ngeri gye bayita gya value addition ng'oggyeko kaawa kikirala ky'omanyi wano Uganda kitukola mu mmwanyi tewali okububa nga nze atakimanyi ndoza banaatuwabulamu chocolate babyogerako babya Nescafe mwebiri biwerawerako kafe Nescafe yenki Nescafe yenki kachayi tokanywako kaliko Nescafe oyo tumuyita chai oyo kaawa nga bwolaba chai alimu ebikonyode cappuccino simanya buki obwo buchayi Nescafe nakyo ago majani njagala ongambe nti bakolamu nga buga nti tukolamu oyo kasazise enjala bakayitane neirokata tukola neirokata tukolamu obusabika bw'essimu products ezenjawulo ng'ojjeko kaawa kuba kaawa agagamba ng'ojjeko bye tunywa oba kale bye tulya kyekirala raw materials ezikizikola kaawa emwanyi kyetugikozeemu tewali kubanga singa wabaddewo ekigamba nti Uganda emmwanyi tugikolamu kaawa tugikolamu kino era tubitunda kubanga edi tewali nsi ekuze nga teyina kyetunda gavumenti nga bwe mutukubiriza nti baako kyotunda gwe ng'omuntu osobola okukyusa obulamu bwo baako kwosuubula otunde ne gavumenti okufuna erina okubaako ebintu byekola ki byetunda gavumenti yakuneetunda ki oba golodi oba golodi ndowooza biri awo tebitegeera gavumenti yakuno terina kyetunda kyekola bakiyita exchange gwowaayo ekintu olajja nagamba edi olina ensiko eyo njagala ogimpe njimiremu emyaka 10 ngenda kusimbiramu kalitunsi nja kulekerawo ekibira kya kalitunsi olwokuba gwe tolina busobozi bubikola n'omugamba kale lima agenda okutuuka okusimbira kalitunsi nga yajjewo $50,000 gwe kalitunsi gwakutereddewo nga wabukadde 3 kati ye gavumenti yaffe bwekola nti ku mafuta agali e Uganda oba tufunako 15% naye gava wano okitegeera n'okupapa kwali kwaki lwaki tebazimba refineries gavumenti ya Mwami Museveni ebbanga lyemaze tusoma physics tusoma biology tusoma chemistry abasayansa tetulinayo bantu basobola kusima mafuta era tulina funa bazungu Ibrahim Traore bwe yakutta obuyinza yagoba kampani z'abazungu bonna abaali balima enguudo n'ayita baloko contractors bajje ne bajja nga balina sikiiru naye nga tebalina bikozesebwa n'agenda n'agula road units ebyuma ebikola enguudo n'abibakwasa emirimu gyammwe mugiwe bannansi naye kyewuunyisa nti mu Uganda emyaka 40 abachina bakyatukolera enguudo oluguudo ne lufiira myaka 5 bakululo lw'emitiiyana bali mu ddukola terunatuuka mubende naye waliwo otuuka nga waliko ebinnya nga waliwo ekinnya wakati ne municipality oba amazi naye ng'oluguudo luwemmensa ensimbi n'ensimbi n'ogamba substandard eyo bannayuganda tebagisobola kubanga bwe baba bakola oluguudo nga balukola bannansi naye aba alina kyawulira kyovola banagenda kyemalira awo yeetagisiza ajje n'ensuuluulu ye agikube mu koolasi ayatike amala agikuze ku mutwe gero bizimbe wamwe ku manyoko olaba batozimba oluguudo wano nga nawe oluzimba okankana Amini yali musajja edi Uganda ate munaye kankugambe olaba lwakuba mwe temwagala kubuyiga olaba bakwatidde basise namujwabo abebisawo bya ssente abo babakwatidde ne babasiba obubbi bw'essente bwayimiriramu wano obuzibu bwe tuba nabwo tuba tutuuse ku kituufu ate ne tukivaako kati edi nga maliriza njagala kuba mwami muhooza amagezi oli munnayuganda munnaffe ffe situkulinaako obuzibu twaniriza oli munnayuganda munnaffe kankuwa amagezi ebyo ebintu byonna byokola biri anti people bw'oba oyagala okubeera pro people bannayuganda bonna batwale nga bakyenkanyi wano bannayuganda abamu beetwala okuba nti they are Ugandan pro-max era bose bwe babazimbira n'amalwaliro olaba eddwaliro ly'e Lubowa erikyaganya okugwa eryo lya bannayuganda ba pro-max
ne Ligundi mwabalala mubaki botaba Promax ne Mulago bali abo mapensa katochi max kanyaka kuwa amagezi bana Uganda batwale nga benkana ekirala okusiba abaana ba NUP tekigenda kuzza mu bantu tandika okwata ababbi ba sente za government tandika okwata nalabye ku Twitter yenga agamba sokoleke waliwo abamajja ababba ebintu byaba sirikale yabategedde leta nabakwata mu amagezi gabwerera abalala bamubba bubbi tandika okwata ababbi mu malwaliro kola oli musajja mujasi kola ambush gwa ku ddwaliro obabuze lwaki tewali ddagala bavevenge nti ate director bwanga mu capacity ya CDF vunanyizibwabwe era si buvunanyizibwabwe kwata edi mutwe na musalako enviiri kati kitegeeza yatuuka buli wamu twamukiriza wewaŋŋamye okole ekyo ogende mu malwaliro obasibe tugenda okuwulira nti DHO Mubende bamusibye tugenda okuwulira nti kiki CDF yagenze mu ddwaliro nga tewali ddagala tugenda okuwulira nti yakola oluguudo lw'egundi contractor bamukutte nti kiki yazimba oluguudo lwafudde bukyali tugenda okuwulira DIS owebukomansimbi bamukutte nti kiki nti amasomero batuuse nga amasomero mafu kubanga gavumenti erina ebizimbe esasula abasomesa abali qualified bafuna omusaala kyokka osanga olusomero olutategerekeka n'abasomesa baba mitwalo 15 nga luperforminga bulungi lwaki bonakwata abo n'obasiba bannayuganda ogenda kuwangula emitima gyabwe nga tewali na kimu nga tewali nakwogerako nakuvuma nga taliiwo kati odidde abantu abakyamu bali mu makomera abantu abatuufu abokubeera mu makomera bali bweru bayinaayina abantu tebagenda kukwagala bajja kukuwalana ogenda kubasiba naye nga gyokoma okubasiba gye bakoma okuwalana kubanga odidde ekiwundu oli mu kukiteekako eddagala eriwonya alusa ekiwundu kiri wano oli mu kuteekako eddagala lya alusa ery'omu lubuto naye singa onaafuna eddagala noliteeka we liraga kubanga Kyagulanyi ekimutwagaza arepresentinga ensonga zaffe atukiikirira tuwulira nga ddoboozi lyaffe mubanakunkunyedda singa naawe ovaayo n'otunuulira ebizibu ebyo bano booteeka mu makomera togenda kuddamu kulabayo n'ogu mukwata ababbi basibe baminisita bo baabo babbi eggwanga tumubuuze obugagga bw'olina wabujjawa tuwulire nti minisita gundi bamweditinze nga sente zaafuna n'ebintu byalina tebikwatagana gavumenti yabiboye bagenda kukwagala otufuge n'otufuga nga ffena tugamba kyekyo awamani MK naye nga seekyo bebazamu okuva gye twatandikidde Morris Lule omubaka addako owa Bukomansimbi North we tubadde naye lunaku lwalo wiiki tugitandise so God help us through the week tube nga tusobola obbajja wano tubaweereza tubako betubawa olwalo simanyi ekavule tebakoze press conference za Monday sinaba kugiraba okay omanyi oyo tuwaayo ko wiiki bwe tugitambuza amanyi okubamu ne tugira tulaba bwe tutambuza wiiki omanyi oyo kati kwe tulya ye maama ye taata bwebwe bwanfu bwayogera mujja ne mbaako bye mwogera ate nze mulimu lwe tukola submission ziwano nezire waka nga mpulira nga ava okulya nga mpulira the message is delivered naye nina ekintu kyensikiriza nakyo mu pate yaffe ya NUP ekintu kya SG okumuleeta mu Central ekintu ekyo nze nganze ndaba nga kyali tukoledde nnyo SG ng'agenze embunyole eno yewaabwe naye Kiruhura ayinayo connections ne tusensera nnyo ewantu NUP weetali kubanga wano mu Central omuntu yenna gwoba otaddewo wadde Kampala Central kituufu tebadde ya NUP kubanga Nsereka agibaddemu ebbanga lyonna naye tategerekeka naawe omulaba bw'aba avuddewo kitegeeza tetugibala nga constituency yaffe kuba tebadde yaffe naye olwedde waliwo Nyanzi yaginyeenyaako ate waliwo n'abantu abalala gwosobola Nyanzi takomawoko luno agenda wa Bashiri wa Bashiri Kawempe South kati waliwo olaba nti osobola oteekawo omuntu yennaawo n'azoganya kati amaanyi ga SG ne popularite ye twali badde ate tugenda eno gye tutali olaba naye simanyi lwaki naye ekibiina bwe kiba nga bwe kityo bwe kyasalawo mulina kugenda n'ekyo tulina okuwabula
twogera naye tugenda na majority manyi byaffe biba byakuteesa abangi bwe bawangula nga mugenda n'ekyo tugenda n'ekyo naye mu kugaziya ekibiina edi naffe tukolemu obukujjukujju tukoleyo ku underground missions supporting omuntu genda omusimba eyo waggulu bw'omala omusimba yeno mukube ng'atamumanyi ayawula obululu bweyo kubanga bw'oyawula obululu bwa western n'oyawula obululu bwa northern eastern ne wano omuntu alayira akalulu akawedde Kyagulanyi yakawangula yalemererwa kintu eki kukwata declaration forms ze kuzituusa ku electoral commission nga bwe kyali e Kawempe ne Kawempe singa twali tetuzirina na Lukola yali tawangula naye olw'okuba zaaliwo nga kye basoma kye bajjayo kyabalemerera ne ku mulundi guli singa Kyagulanyi gundi za Pratu zirina zonna ezivudde ku polling stations zonna eziri mu Uganda nga gye basoma gye tulina kati yali agenda kukikola ati kale tubasibulidde wano olunaku olwaleero atakuumira musaala bannange nsaba bankuumire notwagala mwebalo twagala bantu mutuwagadde oba tuli bawaaki naye naffe tweyama okujjanga wano buli lunaku okuba nga tubawa ddala okukamera abeerayo emabega eyo munzikirize mbasiibulire wano.